tutandika butandisi bannaffe abamarine skills mu director of photography era nga Musoke Peterson yakoze ku mataala n'Akayima Shalom ye costume designer wa film so nga marine skills editor film enetandika tugenda maaso na Mulindwa Justin executive producer waayo Kibadizi Plan Welfare tutandika butandisi Busiku Robert ye story writer atenga Owol Wycliffe muzika tutandika butandisi kaga tujukira bulungi nnyo mu kitundu ekisooka mutaka bwe bakwata essanduuko eno bagitwale bagizike bagitwala mu kibira naye nga jjukira omusajja ono ebbanga lyali amaze ng'abega mukazi we ateekeddwa okuba niyamanya nti mu ssanduuko mulimu eyali yeekweseemu era mu kugikwata ogenda ogiziika baali bamanyi kye batwala okuziika be basirikale ababiri nga bayitawo katono nnyo mu part 1 bye tutalaba kadi baatuuka mu kibira teekaawo tetwagala lugezigezi kwe kutandika okusima ekyali ntandikwa ey'ekifaananyi tugenda maaso yakutubuulira muzanyira nnyo ku baka abasajja kyesimanyi oba ono ali mu ssanduuko akimanyi akyekwese oba tannaba kumanya kye bagenda omukola kubanga oyinza okubulwako amagezi n'osooka ogumira awo nga batandika okusima basirikale kyekyomutawaana tugenda maaso nagamba firimu nga zino oba oziraba obeeko ekyokuyiga kyotwala tutandika butandisi zigenda mu abe videos kozaayi nga bulijjo ng'asima nga basima leeta abasajja baali bamanyi kye bateekayo bagiyita kalikutanda afterlife kalikutanda patu gye tutandise mulambalamba Busiku Robert ye director naye nga yetuleka mwana mulenzi aziikiddwa kakati oluvannyuma waliwo omutaka yali gyatambula yasanga omwana ow'obuwala kaninga mugana igwe mwana gwe nakulabawa yaga nze ndi wa ku kyalo kino omwana agamba wa ku kyalo kyokka ne mutaka ono agamba ku kyalo kuno kwabeera naye omwana ono tamulabangako kati atandika nnyo okwewuunya yese lulungi abeera atya ku kyalo kuno nga talabanga nalulungi ono kati mba njagala mbe nga bwe mba ntambula n'abantu abalubula balungi nga gwe munnange kati ng'agamba kale obadde ongamba kimbula kyadde ongamba kuwalaiko wadde oyina kyagala ogamba jangu wano jankubulire kyokka naawe kakyokaawe mbeere noyogera sewolera awo omanye ebigambo ebyo waliwo ebigambo ebyomukwano ebyakawoowo tebabiyogerera wana nze mbadde njagala obeeko engeri gy'okikwata owumbewumbe omutima ogumpe nze mbangutereka omulenzi ono n'atandika ogenda maaso mu kikolwa ekyokusaba laavu mwana muwala bwe bamugamba ku kyokuleeta omutima bagutereke yalabanga bulijjo naye anoonya amwetikirako omutima gwe naye tamanyi oba abalenzi b'ennaku zino ebigambo bye boogera babikakasa ayinza okuba mulimba nga abaasooka n'agamba nti nze nja kuwa omukwano omutuufu kadi yamugamba nti omanyi tofaayo nze ojja kulayika ndi ojja ompita omulenzi agala abe ng'asigala ayita omuwala ono babe nga banyumyamu kati nga bw'omanyi munnange essimu z'ekyalo yamugamba okanyugayo akayinja bikakuba ku bbaati emirundi giba ebiri n'entegeera ndi yeggwe bw'okuba ogumu sifuluma n'amulagirira ku nnyumba eyamwamba emmanga eri ekirenzi kitunula laavu lwadde laavu eringa eyiiseyiise kale nno ebintu by'omukwano bizibu nnyo oli asanga munne ne boogera nga abaalabagana edda nga bagenda maaso n'okuteesa n'omuwala ono babe nga baddamu okulabagana kakano bwe tuva eyo nga tujja tudda ku ddwaliro eddwaliro lino yewajjanjabibwanga ssenga w'omusirikale oli nene dokita naye aba muntu agenda maaso dokita musawo yetegereza abasawo bakola nabo Nancy owaye Nancy soko je first come yinge ejini wanji musawo kakati Nancy nze mbadde ngamba
kuba kati tubadde bbanga wonna tujanjaba abalwadde tubajjanjaba tebawona bawona kati neŋŋamba kati ate nze okuba nzijanjaba naye nga nze sijjanjabwa ekintu ekyo neŋŋamba oba nkikugambe oba onookitegeera naye kakati nansi naye banne ekikulu oyogerera nnyo mu ngero naye nkukatuyagala njogere ki sitegera kyogera ne nansi naye simayiro kwegamba abundula mbundule ate nno si nnyo bintu bingi bikyajja era genda okwetegereza obulungi ennyo omusawo ono ng'asaba nansi abe ng'amukwasa obuvunaanyizibwa bonna bonna obw'eddwaliro njagala nange ebintu bino bwe mba mbikola mbeereko ne munange nnyambako manye nti munange bwe mba nga nnina gye ndi ojo oli owulidde kati ekintu kino kyenjagala olowoozeeko munange kati ng'atandika mubuuza obuvunaanyizibwa obwana abusobola kati kumba omukazi ono gy'ava ayinayo omwami ate omukazi yenna obuvunaanyizibwa olina okuleka nti baawe mu ekitiibwa nze banne dokita nze mbadde mmanyi nti nina okuwa ekitiibwa ekisinga kati ate otandika okwogera ebintu ebyembaliga ebya nedda tebabba mu kifulukwa gwe mwami wo kyogamba ye gy'atambulira eyo abagamba mufumbo era tagenda kati era ng'omwami watambula eri naawe bw'oba otambula eno naye banange dokita kale ebiringa era ebyamazima njagala tube nga naffe tulinawo obufumbo bwaffe obw'ekimpukumpuku omukyala abeera ewaka nga mufumbo naye n'agenda ne ku mulimu ne bamuwasizaayo ozannya n'okuzannya dokita yamusuubiza ebintu bingi nnyo ebyokumuwa singa anaaba akitegedde engeri entuufu ey'ekikwasaganyamu n'agamba nti njagala kati nkwe ka dipatimenti akagaba eddagala nga yenna sente ezivaayo gwe zibaazizo kyokka dokita yagala kusinga kugaba okusinga owewaka naye munange kyoyagala kikuseeza ayagala kuvujjirira tugenda maaso kakati ebyo byonna byonna tubirabye naye ate tugenda okwetegereza waliwo okutambula omuntu ng'atambula abula efirimu egenda maaso bano bannaffe baabatambula babula kiki bannaffe abatambula babula kiki baawa mu ngoye enjeru genda okwetegereza nange efirimu egenda maaso waliwo atudde erudda mu kakubo awayitidwa ogenda okwetegereza eriyo abajja batambula bayingira akabira tugenda maaso gwe manyi okuba nga obadde otambula gy'ogenda n'ojja osinkana omuntu ng'obadde tomusuubira n'atandika okulaajanira mukazi gwe wakikola otya naye lwaki kale waŋŋamba okwekweka musanduuke ng'okimanyi bano abatwala baziika nnyo kati lengera gye ndi empewo gye nfuyira waŋŋamba ng'onjagala olimpa akabugumu ondese n'empewo enfuwe nkuyita osemberayo jangu naawe otera ombugumye naawe mukazi gwe waŋŋamba ng'onjagala vaawo leka genda otyo jangu eno owulira empewo ye omukazi atandika ofuna ebirooto Moses sigenda mu kibiina Moses tontwala mu bimwa Moses tompala banyi Moses ye muko omusirikale amanyabo abaali owaayi obadde ki omukyala ku mirimu gyali embeera etandise omusobera embeera neemusoberedde ddala okutandika ofuna ebirooto ebyefaananako bwe bityo yakiraba nga waliwo ekitateredde kaakati tugenda okuvaayo
tudde ludda bannaffe bagenda maaso bali mu training basirikale essaawa naba balina okajuza bali mu training yabwe kale baali bakomawo okuva e Somalia naye ate batwala obudde ne bagendako mu training. Tugenda maaso tubalengera training tugenda maaso training tugenda njokwetika okwetika oyo nada training yabadde training ulira kati awo mbangumya amagulu leka naye ebyokuntukunda ajanyanga akawunuwunu amula ajanyinza nga akawunuwunu ebyo si byagala obadde agala kunzi ate kukutta kati abaana bange ekyo no ye takyagalala kaninga mugambo yagala onzita abaana banalyaki family osooka n'ogizza ebba n'agamba lwatuba tuli mu training ebya family wano tebikola omusajja yanjigiriza yali n'aganza omusajja yanjigiriza kalati ku gigitisu yali musajja muzibu nnyo ng'akunyola n'owulira nga n'entumbwe ebaluka naye afaane ndowooza kaninga asooka amugamba omanyi ebintu bino ndowooza kati byatererera ddala bulungi wafuna obuweerero kiro kiramba nga kaninga amugamba nti obuweerero nandibufunye okuva lwe twaziika omusajja naye omukazi ng'agugumuka nnyo omukazi agugumuka abeera agugumuka omukazi agugumuka akolaki agugumuka atandika okwogera erinnya ly'omusajja gwe twaziika amugande katonsika kanya lwaki ompalabanya ebintu bwe bityo somo bantu soka olindeko naye mu kyalo ensonga ezo kaninga agamba ni wateekeddwa okuba nga aliwo ekikolebwawo ensonga zino tuteekeddwa okuba ni oba tuleeka omukyala tulina okusiba muzimu gwe tuba tulina okusiba njagala tube nga ekyo nayo tukiraba kuba embeera saagala ebe nga etabukira tugenda maaso kati nga tujja tudda mu ddwaliro musajja mukulu yuno ye dokita ayina engeri gyasinkanamu nansono omanyi owedda eri nkuba empisa eri omulwadde munkuba empisa omusaako ecupa naye nga omutima guli eno neŋŋamba banange kati akayinda ako nkulabye ntya manyi kati gompesa nnyo omukyala ewewaka kwegamba ogule gwafuuka mukalo kakati tuba tutuli wano omuteekeko ecupa kati bw'aba atandika osambagala omwongere ey'okuna panaddo muwaawo era okusobola okutta obulumi obumala kati ekintu ekyo obe ng'okitegeera bulungi kumba omukazi ow'ewaka wuuno ayingidde saba oli wano okola ki otandise okola badi wafuuka katemba anedda mbadde mumulagirira manyi ebitanda tulina abalwadde bonna bajjudde ate ab'empiso be bangi kale tebali buzibu naye omukazi oli alina engeri gyamutunuulidde ate nno ne mukyala gwalina ewaka mu ssawo ono be bano bayita bannalyenvu yatuutiira ettama baaba n'amugamba jja tugenda maaso kati ogenda okuddako entulengera taata Moses munange mwana wange taata aloose ekirooto kyafunye ng'ayita mutabani we taata atambula mbadde neebase n'agenda maaso annyonnyola muzeeyi obadde ogugumuka kiwenna opaala ekirooto opaala mu kipaala otyo kino si kupaala mu kirooto kati bw'abadde aloota Moses kumbe bw'alootedde Moses abadde aloota omukyalo ogenda okwetegereza kyebayita ekirooto ekyentiisa yeekojowedde ekirooto kibadde kyantiisa nnyo kimukanze nnyo agenda okuwunyako ab'ekyalo ne batandika okudduukirira ono kwe kumuwa kaleesu yeebikeko omusajja omukulu ayinza okuswala ono awulidde eri endulu n'agoba kyekigudde ewa mulirwana
kubanga enduulu ey'okumulirwano etaasiweera mwe bamulirwana kati nga mugandi muno omwami abadde yeebase n'atandika okuloota aloota mutabani waabwe kyokka ennaku zino badudde omulaba n'amasimu bamukubira takyakwata kono nkale kasita nze nembalabako muze ekirooto kyafunye ngalaba omwana we bamugjeeko ensikya bali abamuziika baali bakomando tugenda maaso n'ekifaananyi katugenda okudda eno waliwo muniga papa katuba tuliyo nga bakyali be bayingiddewo kayingire kalyeko baabano mwana eyinze mali mwana kintu kino sikyagalamu mbaliga wadde enkobogogo ekyoba olina okumanya mali oba ojagala leta sente abaniga bali ku diru ki gye bali kuleta sente ono yalina emaali maali ki n'agamba wemba were emaali we mutambulira lulimu nabawe emaali ne mujja muddaawo muba muleeta obuzibu njagala wenkuwa emaali otambulirewo n'abaggulira ono kwe kudda ku mulyango waliwo gwe beekanze katuba tuli awo nga Kanyankola ayingiddewo mwana w'omutoolo banange obadde n'ogoli mu kunywako ka bbiya nga simanyi nakugamba nti ecupa ya bbiya tugisumulula babiri naye kati ogisumuludde nga siriwo ekintu ekyo kiba kya buli azaamaanya kali kumbe mutondo yabaddeko wano alowooza oba jaketi ye yagirese wano anoonya jaketi ye ate jaketi ebadde ekyali mpya yakagigula jaketi eyo ndabika nagyerabidde wano engeri gye nanywedde lubaluba kuba eri emandulo eyajjo yabadde ebalula obwongo nagenze nga sitegeera bulungi naye nzijukiranga gye naleseewo kuba oluvannyuma lwe nafunye akatuuyo nentuuyanirira sooka oleete nedda wabadde wanywedde dda tujja kulabagana naye jaketi woba ogirabyeko mbuulira woba ogirabye muyayi abadde abalabye balina emaali gye batwala naye Kanyankola abadde abalabye katugenda okudda eno nansi ali eno yali mu kintu musawo amule bubi kani nga mugamba ndikugwe sikyalina kyendowooza omanyi oli omukyala naye aneesiba kunaye nga ate okwagala okwange kuliwo saagala obe ng'onyiiga nnyo tonyiiganyiiga wadde yekanange lave bali bubi babadde baagala kugendako awantu wonna tugenda maaso katugenda okwetegereza ssebo n'omukyala naye wuunazze ayagala benga alaba ku musajja kuba omusajja engeri gyali nti ajjanjaba n'abakyala mukazi atandika okweraliikirira kati agenda okujja bano bali wano ssebo mu kasonda beereze abasanze kijja kitya kitandika banne mumbuulira ani aleeta pulaani ekirozo yakireeta ani ani atandika ekirozo ky'okulayika ndi mutandika ebintu ebyo pitaako nedda musajja gw'olimba ng'onyinyonyola otya kuki n'otandika ebintu ebyo ebityo otandika tukati onnumya omutima ogaseeko n'emmeeme ulira emmeeme bwe ntujja bannange waawe sikutuuka musajja gwe oyinza otya okuleka niompisa mba oti amaaso n'ongattagattako uneesiga ekizigo amunyiririra yamunyiririra onyinyonyole ogenda kunyinyira kiku kikyendabiddeko ddala amaaso gange wabula kyengenda okola kimu ndabika nkufumbidde ebbanga eriwera ng'olabika tondaba nga muntu ali mu kufumbira okay, it's no problem kangende nkwata ebyange mukwano ngende kulekera enjuyi
Polisi ingira mu nnyoko. Tomanyi. Efirimu egenda maaso. Ono omwami Nze nkola ebintu musajja gojja kuntamu. Sikugwa ddalu naye. Buli wabeera n'asumagira. badde. Ekirooto akivaamu nga jjinja lya butida. Nze wantamala engalo zo. Ogenda okweregereza engalo zitandise okwabika. Tobutegedde. Buzibu ki? Naakaani nayisoka obuuze kiki ekingugumula. Ate olyoka otandika okuyomba. Oluusi tekiba kirungi okuyomba. Oyombayomba nnyo naawe olimba. Oliyita kulaluka. Kuno si kulaluka. Oyo wakati gwe munywa emisana n'ekiro. Tovuma mwenge. Ono yamugamba eddalu. Ayinza okuba ni afunye obuzibu. Buli kiseera olwokuba amanyira nti nywa omwenge buli kiseera. Tugenda maaso ne firimu. Gwe n'onywa nze n'enjoza kati aba wagenze tukulanga ngololera babwetu. Mama Moze sirika. Guno si mwenge Mama Moze. Mwenge si mwenge. Kakana nkunyumize. Baabo. Kati ojjukira lutu eriwe omulundi guliwe wangamba nti nfuse mungoye. Kati olunaku olwo era olyoka owugire kali kalugamba lyokajje oba olujjukira. Kali lugamba we yajjira yoka omunyumize nga nfuse mungoye era munaye kyali kirooto. Kati nali neebase genda okuloota nga ndaba mutabani wange muyita jje gyendi omwana asemberayo nsembera gyali omwana asemberayo kati ate olwaleero era kifuuza kirala ate kino kinkanze Mama Moze nga kiri kitya. Bambi musajja wattu omwana embeera emufukidde endala kubanga ebirooto byafuna bye by'omwana. Buli weyeebaka bw'ati ne waba asumagiddemu katono alaba mutabani we ng'amuyita amudduka. Omwana amugamba sembera, omwana asemberayo. Kati ekirooto byafuna eby'okumukumu. Manya ebirooto ebyo bijjanga ebyokusaaga Tubuulira buzibu. naye nga tebiba byakusaaga. So omuntu yenna olina okulabika ndi weegendereza nnyo. Tugenda maaso. Bulijjo okola kibeera. Kale nno yagamba omwana yanibanga waali alina obuzibu. Gwate gwe bakubira essimu nga takwata. Ajja mu birooto buli wamuyita mu birooto nga bwamudduka. Agenda okulengera bamuggyako obulago. Ebirooto bino ddala tebiriimu makulu agakwoleka okuba ni omwana ayinza oba yafuna obuzibu. kintu kyekimu. Yagamba nina okuleka ninoonya manye omwana wange waali akoze atya. Kadi nno kyatwala emyaka 2 mirambirira nga musajja atwagenda maaso anoonyereza naye kyonna kye yagwako Mukama yamanye. Kaakano nno tugenda okudda ku kyalo era. Abalasita wana denze nakubwa. Waliwo abaniga baabano. Manyi ssebo ne mu byalo ssebo wabeerayo abaniga. Kamukwano mwana walumbeza yatukola bwati Muyimbi asajja botugumbulu talina original composition. Gololiyimba muzamu. Twale eri naawe ennyimba z'oli mu kuŋŋamba oza simanyi oli muyimbi oli muzaabanno. Lwaki toŋŋamba kimu mbu simanyi oli wa kaliyoki? tayisa balu Siri wa kaliyoki ndi ku original composition. Anti Prince Job mwana yagiyiwawo kati kanyikusembereze. Toginsembereza nagiwulira. Story otya? bwe gweresite Yenze Wulira. ate omukimanyi nti bifaanagana resite rasita Rasta gyebaleko. kale awe gye bali Kale mwana bane ndyose nenkusanga. bana wabula nnyo Mwana gwe Rasta. mwana bwali wabulira wagijje Mwana gwe bulijjo ndi eyo. ewa naawe Naye Rasta omanyi. Bane ndyose nenkusanga. ate nonsanga kiki Rasta bulijjo nonkunoonya. mwana ate onoonyeza ki nga nina kaddeemu Nze Rasta n'ebizibu byange Moze yandekayo. Moze yanzalamu abaana Moze nansuula eyo. Moze Naye noonya Moze simulaba nsaba kunyamba kunfunira ku. Moze Enfirimu egenda maaso wuliriza. mwana Moze yali awo nga alina saluuni yali alina saluuni wali wonna kitegeera Lwaki tewangamba? Mukyala wuna gyanoonya Moze. Moze nalabika okuba ni afuuse ensonga. Dwairo baba banje kyokka njagala sente. Abaana talina amuyambako yazaala abaana bangi. Oli Moze baaba yali musiga nsimbi. okitegeera Kale si musiga nsimbi. Yali musiga nsimbi. iwe bamuyita Jime Jime? Kati we mba nsanze Jime awo. Kakati ng'onaamugamba. genda ku Bw'oba onoofuna abikwatagana ku Moses olina kuleka ndi onoonya kale Jime yayinza okuba ni yamanyi ebya Moses naye ne saluuni tekyakola mwe yali akola.
tugenda maaso omukyalo ono gwe tulengera azze ku kyalo kuno agenda maaso n'okulekani anoonya Moses ayagala azuule Moses lwaki yamuddukako ate n'amulekera abaana ate byebiki ebyo odde mwadda ngamba simembu Moses mbuuza Moses simanyi mbu kati kumbe ku kyalo kuno kuliko abawala bangi naye rasita engeri gye kiri nti alina dread yekka abawala abasinga bamuyombera naye omuyaayo bannange balwaki atufeera oyo omuwala gwali naye atugamba ni mwannyinako eni weesonyiwa omuyaayo katuddako ewa Loverboy yapaakinga wano simayiro eri naye bali bagamba njinika iranga toginika kati gwe kyoyina okumanya love yo oli mulungi omwana yeebuuza n'ebigambo byogera mazima bya ddala olina omayi mwogera nnyo abasajja ogera nogaa nti oli kunze kumba oli ku balala gweolabawo omulala gwendi naye wano mbadde mmanyi gw'oliwo layina sikulimba nange omwana ye kyeyazuula Loverboy amwagala katuddako ewa taata Moze kali nga tasanga Loverboy n'amugana naye waayi mbadde njagalaiko okuba nonyambako ensonga embobbi omuntu waliwo ebintu ebintaanye ennaku zino naye nga sibiinaako kumanya ate nkyamula neebuuza omuntu yenna ayinza okuba nga anyamba kuba okumanya tekuba kwomu naye nze siraba kati takyalaba mutabani we nako mubeerako ne Mose nankwaye teyansasula nawulira mbonga kumbe Loverboy naye yali abanja Moses alina amabanja mayitirivu nnyo babajjako amasimu bagamba nti bantu bangi be yalinga akola ki emyaka ebiri gyonna taddanga okuva ono bulijjo anoonya mutabani waabuze naye amawulire gaafuna mutabani we abagendanga okyajinga amasimu ku saluuni ngendeko mu kibuga noonye mutabani ino oyinza okukotokera busa ayinza okuba yagenda bweruzi sinnakakasa bulungi Moses yadduka n'amasimu g'abandi naye mbu mu kibuga ayinza okuba takyaliyo taata agala agenda amunoonye bw'aba mu kibuga gy'ali balabe engeri gye bayinza okuleka alimu naye bamanye omwana ono embeera gy'alimu kubanga ye ng'omuzadde omutima guluma ansasudde era baabo bangi bwanza sibimanyi munnaye ze noonya mutabani wange oli kye kati yamugamba naye taata oba olinamu kasente kampe kuba mutabani wo mubanja nange oŋŋamba bw'oba onoonya mutabani wo okumuzuula oby'emirembe wandibadde osooka tusasula ffe abamubanja kwe nange noonya kunnyamba kumanya omwana gy'ali abasirikale bali alo komando owaayi kati obadde oli mu training oli eno ali mu shooting gallery practicinga sabbaawa esasi nsigaza n'olyokka osigazamu esasi limu lyokka manyi bagamba esasi erisembayo bwe bulamu bwo kale ya mugaso baabo mbadde mu shooting esembayo abadde agenda maaso ne training kale kageri kengendo laba muto ono kyava mugamba ndinga bwe nagamba gendako mu kyalo mutaka mbu yeterekera esasi lye ng'omujaasi yenna bw'oba olina okweterekera esasi kuba omujaasi oba okimanyi bayinza okugoba kya muwendo nnyo omujaasi ng'oli ku kisenge omulabewo n'atatwala bulamu bwo kwegana obujjawo kwegamba oba ogenze nga muzira naye omulabe buli akutuusa ku kisenge n'akutta ng'olwajana tekiba kirungi kaakano oziba teziri busa tugenda okwetegereza nange okusinga wala mutaka yuno oli wali oli mu kugiragiramu ate tunakuleke munnange munaye nozize nkwetaaga neetaaga yatuukira wajajja ensonga eteeserese Uganda nsonga kimuga azze wajajja muvumbula byama manyi bulungi mukwano gwo anoonyezza buli wamu n'anoonya ate kati n'alabika okuba n'emirembe gimuweddeko kati myaka gigenze mu ebiri ekyamulaba kati nga mugani mutabani wange twamunoonya nentandika okuleka ninfuna ebirooto ebyentiisa ku ye yanja ne tunoonya buli twali tumusuubira kuba twabuuza buli wamu neera twafunika tuna kye tufunye mu kibuga kyoba olabazzeeko mu bali abalengera ewala alaba basobola okuleka ne bamuyamba mu mbeera eno n'olwekyo neetaaga osooke onoonyeze sijja kakasa nti njagala olabe nga tumaze kunoonya kebera mu bajajja bafe wano tulabe kati aze mu bajajja babe nga bamuyambako ku kyokebera omutima gw'omuzadde efirimu egenda maaso keera munange
omwana siyinza kufuna ddembe nga sikoze eki nga sizze wano kuba omwana ke kasuwa kange twali tunetegera kumaliriza nnyumba kati yakululwe kati nze nzirawo netuuleko sisobola kwetulako kale ntaba Luganda era nawe kuyakwatako aze w'abajjajja byoto webiri ebyannamalere babayita ayita ayingidde jajja engeri gyayingiramu naye jagala gye akuyigira amanye katusooke twabe jajja ddungu ono kuba yatera okuyiga ensonga ezakola ki ezakola ebbangu empa ensonga ezo ne ziba nga tutegeera kiki nsonga ki ezirabisa okubanizi pana jajja wampi ekintu kino nga nkirabamu ate sokoli ebintu byendaba nga tebitegerekeka omwana nga ajali teritaala mwana amasanyalaze ge bamusalako oba agasanyalaze ki ndaba enzikiza emubuutikidde omwana ono okusinziira nga bwendaba sokolinde yamugandi omwana yandibanga mufu omwana omulaba nga ali mu nzikiza bwati nzikiza nyingi enzikiza emubuutikidde sigabani wange gyali mulamu bannange jjajja leka eno enzikiza nyingi okubuutikira omwana era obulago obulamu talina mwana leka naye bannange jjajja ate kati ekintu kyotandisa jjajja jjajja munnange leka kuŋŋamba kigambo ekyo munnange omwana obulamu talina omwana obulamu bulamu talina ogenda kulaba buli kituufu kati ng'amugamba nti sijja kaayana naawe munnange naye kati njagala mbe nga nkufunirayo okwegamba yo ku kadagala akadagala kano ke ogenda okuleka ndi okozesa ke kajja okulaga omwana waali wazze kufuna kituufu ngenda kukuwa eddagala eryokunyokeza ku makya sawa 8 n'olweggulo okitegedde otegedde muzzukulu eddagala eddala yatandikirawo kaaba ku mabeere nga bw'alanyisa ebigambo bino wammanga yamugamba waliwo eddagala lyogenda otwala lyakunyokeza mutuntu kiro nene maama naye balina omubamba mu eddagala erigenda ku mabeere kwalisa ateeka eddagala ku mabeere nga bw'alaamiriza nti gano amabeere ge gaakuyonsa bw'obanga olina gy'oli yitawo gy'oyonke kyekijja okuleeta omuzimu katuddako erudda omukyala gwe baakulagiridde ewa Jime yayinza omuyamba kati ogenda otuuka ewa Jime laba ekiri ewa Jime Jime n'avaayo wangi nnyabo yenze nnyabo kani nga mugamu nange Jime baŋŋambye nti munnange gw'oyinza okuleka ndi gw'omanya wali Moses munnange omukyala wa Jime ye Nansooli gwe tumanyi obulungi ennyo era omukyala oli naye mu ddwaliro eri kwegamba guno omulembe bagwaki paka si bantu bakuba bicuba kuba omukyala acubbirikana buli eri ku ddwaliro ku mulimu n'ewaka Andi wa wijejo. Kati ono ng'amugamba nti munnange Moses Nasembo mulaba. Ng'omwana nakazala omwana sabbiiti emu. Moses nadduka. Moses teyagula ebyenda. Moses nadekula matoka y'omwana. Yusinda naye bannange ennaku ng'ennumye bannange Moses ngenda kukola ntya Moses. Ate yalina ne munnange oba omanyi Moses wali mundagirireko munnange ne Moses asusizza embiro muddusi Moses yadduka. Moses yadduka. Nakamala emyaka 2 nga sina emyaka 2 egyetoolodde. Moses engeri gye yali omucuba yalinga acubbirikana nnyo. Efirimu egenda maaso. Kyayinza okuyambako kiri ekintu kimu kuwulira Moses waabwe ewaabwe eri namyo
Nkali ono yamugamba ni sina kyenyinza kugamba. Wabula kyenyinza okugamba kiri nti tukwata oyina okuleka ndi okwate kubobe ng'ogende waabwe gye ngenda okulagirira. Tata bamuyitayo ku yada yakola nyiri. Ng'amugamba ti taata wa Moses ku kyalo gy'ali ye Bumindi. Ojja kubuuza omusajja gwe bayitayeko yada ku kyalo ky'e Bumindi. Eyo gye baali bamuzaala Moses munange ogende ng'onoonya-noonyaako. Naye embeera gye tulimu wano ate yo si nnungi n'akamu. Kamala okulaba. Hani? Kyava ayita ow'omukwano. Kale n'olukumi olwatu. Bambi talina wadde ekikumi ekiyinza omutwala. Ayagala agende ku kyalo ky'e Bumindi kwanza. Mukama wange siina simu. Talinawo wadde. Ntera akapapula muna. Efirimu egenda maaso. Katulabe gye biggwera. N'atafayo kulondoola musaayi gwe. Ndabye munange. Obudde bwavunanyizibwa muzima ddala. Kakati Ono yeebuuza. Otaddeko erinnya? Ntaddeko amuyitayo. Ng'amugamba eyo ennamba. Eyanziza nnyo mukama. Gy'oyinza okuleka ndi ofunirako omusajja yeko yada. Kati amuwadde ennamba. linyeko boda batwalira olusu 10. Kati ng'asooka amuwayo olwasa 15,000. Alinyeko wano boda ya 10,000 wali alinyeko ne takisi agende e Bumindi. Yamwebaza nnyo munange neyanzeege nnyo munange singa naye muze yali ategeeranga gwe munange. Ate olabika oli musajja mulungi munange. Kama Katonda akuyambe. Tono nnyo. Kale Omwana amata. Jime yamuyambye okuleka ndi omukyalo ono atambula abengadde ewaabwe mu kyalo. Bintu by'ensi bwe bityo. Kati nga tujja tudde ew'omusawo. Zeera tolina buzibu ki? Katuba tuli awo nga Kanyankole ayingira. Oli mulwadde olina ekifuba. Boss. Timpulira okolola. Ayingidde Kanyankole. Mpulira amawuge galinga ge bagaziyiza. Buli wenkolola mpulira nga siponji munzi. Tulina okukebera ne tumanya bulwadde ky'obukuluma. Nkoyina ebyo byesaagala byakunkebera. N'ekyoba olina okumanya nti onfunira akadagala akayinza okunyamba kuba mpulira nga ndi bubi. Simanyi oba kyekino ekirwadde kye bagamba ekya korona. Kuba kirabika kyekino ekya kabeji 19 kyekindi bubi. Kabeji 19. Saba oba osobola okunkyusa nveye kiro nzije nkumenge misana. Naye mbadde njagala mukama wange. Engeri gye mbadde nkuuma wano. Mbadde njagala nga nkuume obudde bwa kiro kuba gye mbadde nkuuma obudde obw'essaawa ezo navuddeyo. Emirimu gye gyakuuma. Abantu abamu bazaalibwa abasirikale, abantu abalala bazaalibwa bakulembeze, waliwo abazaalibwa nga kwegamba bakozi. Buli omu alinawo engeri kwegamba kikyali. Ekireese imbalance mu nsi byebyo. Naye obulwadde obutoboga yali. Bantu kwerabira mirimu gyabwe. Yamugamba naye olina ofuna eddagala olimire olimaleyo. Kono ni kale kyava afuluma ave wano. Katukwate kubo tudda. Mutaka wuuna gy'atambula mpola mpola. Amawulire ge basoose okumuwa gamwewuniikiriza nnyo. Musajja atambudde n'atuuka wala ekitagambika. Okulayika ndi ageze okulaba ng'afuna engeri gy'ayinza okulayika nti ayambibwa. Yiyo engeri gy'ofunira ku muliro. Waliwo ebintu gyenva eyo. Bangambye buno bubo bwakola ki bwa. Ogenda okwetegereza ng'asooka akwanga maama eddagala. Nange buno bwangi bwakunyokeza kikineeta. Ogenda kuyisa ku mabeere bwoti ku mabeere. Mulambiriza omwana waffe akomewo akole ki ayonke. Otegedde nasobola okumulaba. Bwangambye omusawo oze ekimanyi tannembangako. Bwangambye abawadde eddagala kumanya kugezaako. Eriyinza okuleka ndi libayambako. Kazi kyekineetagisa omuliro omukazi wa. Njagala olabe. Kyemanyi bukyali mu maama wakafumbiro. Oyo akume.